Wabaddewo vaawo mpitewo nga poliisi n'ab'ekitongole kya UNCHR bagezaako okutwala abanoonyiboobubudamu abaavudde mu ggwanga lya DR Congo ku lwokuna lwa wiiki ewedde oluvannyuma lw'okubalukawo olutalo wakati wa gavumenti ya Congo n'ey'abayeekera aba ADF. Abanoonyiboobubudamu bano baagumba mu masomero agasoba mu 5 okuli erya Bubande, Butogo n'amalala ssaako mu ekereziya n'amakanisa ag'enjawulo ku nsalo ya Uganda ne Congo. Embeera mbi nnyo. Kitegeeza mbubi. Embeera abantu bali mu kubundabunda babonaabona. Abantu bano bagamba nti enjala bali bubi nga n'olunaku lw'eggulo poliisi yabatangidde okudda ewaabwe gye babadde baagala okudda okunona emmere olw'emmundu ekyaseka. Baba, njaa na kila kitu yote, lakini tunajua ya kwamba wewe ndiye kimbilio letu, tukikumbuka mateso ya Yesu Kristo. Ne babagamba mufulume mayumba muve wano mugende, bagamba kyo kitunje twali twagala tukituuseemu n'abagoba ne babafulumya mayumba nga buli omu n'avaayo naffe akatale wekaafera twagenda kkoona. Mu kiseera kino poliisi n'ab'ekitongole kya UNCHR bali mu kwanguyaako nteekateeka ez'okutereeza ekifo mwe basazeewo okubasengulira ebubukwanga mu disitulikiti ey'e Bundibujo okumpi n'ekkomera okubajja mu bifo we baagumba. Abantu bano batabudde abasirikale ababadde baleese emmotoka okubatwala bwe bakutte engu zaabwe nga bagamba nti tebalina gye balaga era abamu ne bayingira ensiko eriraanyeewo. Oluvannyuma abamu bakkiriza okusengulwa ne balinnya emmotoka ne batwalibwa mu nkambi y'obukungwa gye tusanze ng'ab'ekitongole kya Red Cross bazimba weema. Basabye poliisi ebasembeze okumpi n'ensalo basobole okulambula ku bintu byabwe. Abaana n'abakazi be basinga mu nkambi eno era ng'abalala bakyagenda mu maaso n'okujja mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku lwaleero basiibye basaba Katonda akakanya olutalo oluli mu nsi yaabwe ng'abantu 4 be bakattibwa mu bulumbaganyi buno. Sulaiman Mutebe yakusakidde gule ino Crab Kid TV.